Mu video zo ezimu ezaletera okuleeta wano olina ebintu bya mentioninga osooka n'ayogera ku full figure nti ng'omugamba nti sale si kyekizibu wava ku kyato okuyingizaamu full figure ekyomugamba nti sale si kyekizibu full figure presidential advisor full figure bw'aba presidential advisor ate full figure muyimbi okimanyi nti muyimbi kati full figure bw'aba nti mukazi muyimbi ayina right okwogera ku kintu kyonna ekya music ekyanzijayo okugamba ku full figure kyali kimu ayina ebigambo omanyi being a general oyita mu bintu bingi okufuna rank eya general si ya bigambo nga bwe tuli wano ku Aito TV oyita Masasi oyita Mizinga oyita Mutanka oyita Mwatirale oyita mu kusomoozebwa oyita mu kufa kyebayita okuyita mu ttanuulu kati bw'oba jeno olaba obulamu bwa jeno okuva mu jeno n'odda mu ba civilians kiri hard okuba nti osobola okuvaayo ate n'okwatagana ne ba civilian si kyangu era abantu abamu kibatawaanya mentally naye bw'otunuulira omusajja nga Jeno Salim Saleh bwe nzija n'enkubalira olugendo wa gy'avudde akutte ku balimi akutte ku bakya kati ali ku bayimbi mu mbeera eyo full figure kyava ku bantu bano abaali eggulu full figure n'akola statements nze saagala kuddamu kukolera ku Aito TV kuba nsaagala ku as a kada saagala kuwulira muntu yenna ayogera ku muntu nga ali ku rank eyo ya jeno oba omusirikale yenna okuviira ddala ku private naye nga ayambadde uniform saagala muntu amuzalawa lwaki ffe tubeere ewaffe nga twebase nga bo bali mu kkubo bali mu kutambula bali mu kutukuuma bapulaningira ggwanga so mu mbeera eyo byali bikyamu era byali bibi ensonga lwaki saagala byogerera ku TV eyo nti byali si birungi naye ekirungi nti yavaayo ye kennyini ne yeetonda era bw'osinziira ku vidiyo yange nze namugamba olunaku olw'enkya nagikolanga leero ne mugamba enkya bw'onaaba teweetonze ate tujja kugenda ku next level endala naye yavaayo n'agamba bannaye bataata bange mbeetondedde n'eggwanga n'alyetondera neyeetondera bajjeno bonna abali mu ggwanga Uganda abantu abali mu State House abakulu abamutwala lwaki abantu abasinga babeera ku social media nga tetwagadde kale nga tetunga ogambe togenda tuwulira bigambo byeyogera naye nga tukimanyi nti akate byakusanyusa lwaki abantu ku social media mwe ababeerako ennyo bakola ziraivu abakola kyabeera buli wamu lwaki eva muyina sides bbiri sobya weetonde lwaki embeera yammwe etambula bwetyo ekintu ekyo kiri bwe kiti nti olwaleero in fact kyetaagira n'okukoma kikome kuba naye nakyogerako nti omuntu aveere n'amala okukola ensobi bw'amala okukola ensobi ate ne yeetonda ensobe abagikoze nga alina kyagoba n'amala okifuna n'agamba kasamba zo kifuna kati abantu abasinga asobola okwogera olw'embeera abamu asobola okwogera olw'obutamanya ate wali obaddeko ku gundi kuno ku social media kuno naddala app esinza okuleeta ettabu ye app ya TikTok ate gye tusinga okwagala lwaki TikTok tujagala nti omuntu kati buno obudde bwompadde payasi okubeera ku Aito TV teri TV ndala esobola bumpa kyoba olaba nti TV ezisinga zigudde olwa TV zinga zino nti omuntu ajja n'omuwa obudde ne expressinga n'ayogera n'annyonnyola n'amaliriza ne TV obudde tebukola ki tebulina tesobola bokuwa oba kitegeera kati mu nsonga eyo nti abantu kati mu nsonga eyo nti abantu abasinga TikTok eno gubanga kwegamba efuuka habit efuuka kitundu ku ggwe nti bw'otunula bw'oti n'olabanga like singa tezambuka oba okiraba abantu nga tebannawera mutwalo kyekivaako abantu okweyambula olw'okuba yeetaaga like says omutwalo bwe guwera nga yeetonda so mu mbeera eyo nti ekyo abantu beetaaga okukikomya kyolaba nti excuse me abantu abamu babasiba
bali mu makomera olw'okumisuzinga omuki takirungi oyogera kati ng'owaayo owa federation w'empisa. Yes. Kyolaba abantu abamu bali mu makomera olw'okusiiwuka empisa ku mutimbagano guno. So mu ekyo nti abantu bakikomi buki bunnambiro tujja kutuuka ekiseera nga federation eyogera ekintu abantu ne bakiwulira ba artist baki abayambiddwa mu bato bayimbi abato abayambiddwa ku mulembe guno ogwa Salim Saleh nga atadde Center Music kuba ayogedde oyo munjo nti abayimbi bangi bayambiddwa. Olwaleero ekintu kye njagala okugamba nti saagala ku mentioninga nnyo mannya g'abantu kubanga omuyimbi dokita yenna omuntu najja n'ekizimba kabina n'omala okusala ekizimba kabina n'otandika okunyumya nti omusajja yazze yabadde n'amasira mayitirivu teri asobola kudda mu ddwaliro lyo. Kati mu mbeera eyo nze nnyinza okugamba abayimbi tulinga bantu anyway kyo sijja kyogera mbadde ngenda kyogera bubi naye nga kankigezezaawo abayimbi tulinga bavuzi ba boda naye neetonda olw'ekyo kyenjogedde buli kiseera batuyita baana bato naye nga tuwezezza emyaka 5 and above tebakula naffe kyebawozaayo muyimbi muto naye nga abayimbi abasinga omusajja abayambi it is a matter of okutegera kuba badde tokimanyi nti ayamba mbanina kutegeera ate kati otegedde ate bw'otegedde akusindise mu structure nali nkulabyeko ku federation ojja kati bw'oba ojja oli registered mu federation olinda ki oli registered mu sako ya federation olinda ki kati sako tuyina federation tuyina sako sako osasula emitwalo giri 17 owandiika registration emitwalo 2 subscription emitwalo 5 then gino 10 gya migabo gyogula migabo egi buli mugabo kugula emitwalo 2 twagamba kabe muyimbi nga wa star nga bwolaba Kenzo nga bwolaba Chameleon nga bwolaba ani emitwalo emeka kobe shiba lwaki ekyo kijja kusobozesa nze bitem naawe Pius ogula emigabo gino federation bwetandika okukola netandika okukola business naawe otandika wano okufuna era obeera business partner ono abeera capital abeera capital owa federation ziri sente z'ogwo zitereseeyo zizo so tutandika ntukoze business we tutambula bwe tuti wotandikira okufunamu kati gwe bw'omala okuba memba bwoti musako Pius nga bw'olina TV eno ogenda ku federation n'okola kye bayita proposal ye business proposal banne nyina online TV netaaga ekintu bwe kiti mumpole eyo $5 million ba $10 million. Ekibuuzo but General Salim Saleh si ya creating the federation si ya creating the sako sente fe abayimbi fe tukozemu associations netukola federation wetumala netukuletinga circles netukwata emitwalo gyaffe 17 netugiteeka mu federation which means ngabo government in return federation wetandika in the future federation wetandika okukola business kitegeeza tugenda kufuna ku return zaki according to our percentage shares tuba aba shareholders General Salim Saleh mu mbeere abantu yambiddewa anti kati luli abadde ayamba ba individuals nakwata $8 million naluwa omuntu omu nakwata $5 million nakwata $5 million nakwata 4 nabiwa omuntu omu kati olwaleero bwe tumuwandikira nga federation tumugamba owaayi tuli organized tulina sako yaffe tuteeremu kasente kana abantu bakeewole ajja kukwata sente ne bwenaaba biliyoni ya sente oba biliyoni 2 oba 3 oba 5 azituteeremu katoli gwabadde awo omu abadde azimu abadde asinza ku kyozimuwa nakwata million nga anti kati bo be bamanyi personal grounds zaabwe be bamanyi so luli abadde awo omuntu on personal basis kati ono oli omuntu ng'amuwa nsonga ki ate kati titumanyi
kubanze sifunangako simanyi bw'ojja ku federation ekibuzo kibiri bwe kiti nti oli abadde azifuna eringa za bwereere olwo bw'ajja wano anaazifuna kati gwe bw'onajja wano olwaleero Pius ogenda kukola ki nti anze nyina TV yange njagala bwe kiti nga bakwata omuntu ti bitemu genda olambule Pius Pius kyayogera kituufu alina online TV iTos TV nti gyeri ayagala kuteekamu byuma birala nti ye mumuwe ssente naye wano omuntu abadde agenda n'alimba n'agamba jeno akakati nze nategese sho nakoze bwenti ne bwenti nga ne sho teriiyo olw'ensonga tamonitalinga ate bw'ova ku ekyo bali abasajja bazadde era akumonitalinga n'amanya nti gundi ono alimba n'atukesa naga nti kati gwe nkugaddewo naye ng'olwedda abadde azikuwa ng'ozirya waliwo kiwayogeddeko mu gundi mu promo muchi mu kuba promoter bagambye nti ba promoter babadde nga bagenda nga bagamba nti bebategerera abayimbi naye nga ba promoter bajjayo ssente kyekyaleeta Eddie Kenzo okwatagana ne banne ne bakene kadugambe nkuyite kinebe bakuyite kwegugunga ne balumba omusajja si kwegugunga tekwali kwegugunga Eddie Kenzo yayita banne ne bagaana ffe tukola obukulembeze obwaffe ng'asinzira ku kyaba promote baali bagamba nti bo be bagenda okuba nga bategerera omuyimbi bagenda kutegeka buli kimu kyonna ng'omuyimbi takkirizibwa tegeka show kati gwe ng'olina ennyimba zo promoter tajjangako mu studio n'agamba nti kankusasulira okola oluyimba olwo naye ate akubeereko nga ssente okukola ekivulu olina kugenda kumwegayira n'omugawo oluyimba luno njagala tulukolemu ekivulu ate nga gwe osobola okufuna akasente kati mu federation n'ogamba kaneetegeke ontegedde kati yembeera eyeriwo bapromota baali bagenda ne bagamba bakola federation yaabwe y'abapromoters ne bagamba lwakuba kati era federation yaabwe eri affiliated on the federation y'abayimbi kati federation now is it an association it is an association federation yes balina association yaabwe eri kuki eri ku federation kitegeza kati mu mbeera eyogezaako tulaga nti kati abayimbi beddiza obuyinza n'amaanyi kati bebasenga bapromota amaanyi beetegekera buli omu alina amaanyi ge naye omuyimbi wa ddembe bw'oba ne ssente zo okwetegekera ekivulu kati kitegeeza abayimbi olwaleero baddembe federation olwaleero yaddembe okucreatinga bapromota abaayo no problem ekikola bwe beeyagadde bapromota tebali mu buzibu kati babeera mu buzibu bwe tuba twagadde ekyo tukikola naye ate eriyo bapromoters nga ddala bakola omulimu gw'abapromota kyotegeeza nti kati ebiseera ebiwedde ebiyise ndoza kyaviirako ne bapromota kati ng'okukola ekyo kyogambye nti bebakwata nti ogamba nti babeere nga be balina amaanyi ku bayimbi ndoza katukifunze bwe tutyo nti muyimbi abadde ategeererwa abantu bangi bw'otuyanga no miganda ebitambula nti omuyimbi abadde awo ng'alinga vulnerable person nti alina akayimba ke yagenda kwega eri ono nono so nga okay bona ffena tuteekamu amaanyi ne ssente so kati essaawa zino promoter waba ng'ali wansi wa federation kiba kitegeeza nti kati promoter yeyeegayirira omuyimbi omuteekera ekivulu essaawa zino anti promoter bw'olaba omuyimbi ng'omulabyemu value ng'omulabyemu ssente eri abasajja abasportinga kati nga bw'onaalaba Abitex n'akugamba nti nze ngenda kuleeta Acidic Vocal gwa Acidic Vocal ali omumanyi yakuba ekivulu najjuza lugogo nali mumanyi ng'omuyimbi naye nga sirango okutinta akutegeeza najjuza ekivulu kiramba omuntu omulala atalina experience mu ekyo tasobola mutegeka naye oli yagamba nti akamutegeke n'ateekawo embeera yapima n'aga nti wano ewaffe e Buganda wano abasoga bayitirivu bajja kusobola supportinga otunuulire ono omwana Yereji yakuba gundi n'ewuuma buwuumi so mu mbeera eyo nti kino abayimbi beetaaga bapromoters ne bapromoters beetaaga abayimbi
ne ba promoters we baali batuuse nga bagamba bo beetaagibwa nnyo n'okusinga omuyimbi wabula nga promoter tasobola kujja wano n'agenda mu studio n'ayiya oluyimba omulimu gwe gwakulaba oluyimba luno lwetaaga ku TV lwetaaga ku radio n'ateekamu ssente kuba gwe toyina saawa eno bw'onaafuna copyright yo ng'oluyimba lwo lusobola okuwa ssente ojja kuba promoter gw'omuyita n'omuga atandika okubala oluyimba tugenda kukola nti TV eno ogenda giwa ssente weziti wanduze budget ya ssente weziti nti okusinziira oluyimba lwange ssente ze lukoze kwata ssente zino tuziteeke mu music. Ekintu kyonna bwe kibaako control kibaako abantu abakiinako control nga bakikontrolinga kiina system gye kitambuliramu ereetera okukuleetinga okusengejja ebikola mu kaseera ako n'ebitakola mu kaseera ako okitegera. Abapromota babeerawo nga balinako enkizo ku bayimbi ng'amaanyi gaabwe gakola bulungi balina enzendo balina ebintu bye bagenda okukola ng'okukola okusengejja. Olowooza omuyimbi olwaleero bw'aba ng'alina amaanyi ku promota ng'amuyinako amaanyi okitegera ng'asobola n'omugoba mu system tolowooza nti kigenda kwonoona omutindo gw'ebivulu nti ojja kulaba n'omuyimbi abaye talina kutegeka abaye talina tuusa kuteeka anatuwa ku mutindo guli ani kati olwaleero gwe bw'oba oyagala okutegeka gitakusingako omuteeke wano nga gwe omulagira mbu tukole kino na kino na kino yagambe nedda kino tukikola tugenda kukola kino bwe kino bwe kiti okimanyi nti abayimbi bakola show abantu baabwe ne bajja ne babawagira abantu ne bajjuza ebisaawe noddamu n'osanga omuyimbi nga bamukoledde kawoshi sente zonna nga promoters byazitutte. Tebabawo contract simu nga bateeka ebivu. Mubeera ne contract naye ajja n'agamba ekisaawe tukitasudde bwe ssente bweziti bannamawulire tukoze ssente bweziti wantaddewo ssente bweziti wantugezewo ssente bweziti wantukozewo ssente bweziti ogenda okukakkana ng'omusajja akulekedde miliyoni nga 2 oba 3 ng'ekivulu kimaze okugoba mu contract mu proposal ebeeramu abantu muyinza n'okuba nga mwakola contract nti ogenda kumpa miliyoni 5 n'agamba kansooke nkuweeko miliyoni 4 oba miliyoni 3 lwaki azikuwo weetaaga ssente okubeera artist oba music business ya showbiz emitwalo 10 oba obukadde 10 tusobola bulira weeks 2 obukadde 10 obulire ennaku 2 lwaki ye video gy'ogenda okukola one day nga ziweddewo kubanga buli lwofuna ssente mu music bw'oba oyagala ogwe tozza mu music bw'oba oyagala obeere wakabi zza mu ki bw'ofuna sente nfunye miliyoni 5 nti ye kwata miliyoni 2 genda ku TV genda ku radio genda wakola music. Tumalize na kino mu video emu manyi sigenza nnyo ku video ezo manyi tujja kufuna obudde bulatudde wagamba wamenshonize nti mu lukiiko olumu lwe mwalimu nga mugenda okulonda nga muli kumpi oba mwali mugemmaze okonda oba muli kumpi okulonda ojja kumpa bulamu awo abayimbi bonna baweebwa miliyoni 5 nti n'abataaliwo nabo baamala ne bazifuna saabataaliwo kyaliwo ekiti nti bwe twali ku federation nga tumaze okufederatinga Eddie Kenzo ali so connected kwayakwata n'awaadi n'agiteeka eri mugundi abantu bagende nga bagirabe ayina emikwano bw'aba n'emikwano abayimbi twalina ekintu buli muntu yenna ng'ayagala okutumma ng'agamba abayimbi balwana abayimbi tebali organized abayimbi bali bwe bati nga bwe bagamba President Museveni president w'eggwanga ti abayimbi tolina kyosobola bayamba bali very organized nga buli ayagala okukuba ssente mu government bali disorganized nga bwe batuyiwe bayitiraawo kati olwaleero government kasa yalaba nti abayimbi nno bano bali organized neganedda baba bali organized tubatereeze tubaorganizinge basobole okukola federation yaabwe balonde obukulembeze bwabwe tusobole okulaba nti bali wamu tubayambe nga bali ki nga bali wamu ne tutuula ennaku ezo ze twatula ndooza ennaku nga 8 ku woteeri woteeri eyo omukyala yagituwa bamuyita Madamu Esther yazze ayunitinga abayimbi bannabitone abasinga awewuwe
Yes, yagamba mujje mu uniting awo. Kati olwaleero bwe tumaliriza emiliyoni ezo zijja zitaano ttaano. Tetukyaza maama Nabbanja, Prime Minister wa Uganda. Abantu bangi abatukyalirawo kwalo nga tukyali mu struggle y'okulonda obukulembeze. Nga bakyalira ekibijja ky'abayimbi ekimu abayimbi bonna. Abayimbi bonna. Teri cream artist, ba artist batatuukaawo. Mwalondanga mba cream. No. N'abantu bonna abayimbi bonna abasinga. Kati lya abayimbi abato ddala boolaba nti bayimbi bato nga talina na luyimba lukuba ku TV, talina luyimba lukuba ku radio, wabula nga ya recording oluyimba lwe. Baalimu mu meeting kubanga meeting endowooza omukazi maama Prime Minister yatuwa miliyoni nga 3 kati bala miliyoni 3 abantu nga bafuna miliyoni 5 kati awo osobola okutegera toto namba y'abantu ye toto namba y'abantu abali muki abali mu meeting. Kati kiri kyegambye nti abataafuna baleeta ssente ezo saawa eyo nga abantu abamu abaaliwo ne batafuna ki ne batafuna ssente. N'atugamba maama Nabbanja nti mumpeeyo weeks meka, weeks 2 noonye ssente ezo nammwe nzikole ki nzibawe abaaliwo. Era n'anoonya ssente ezo mu weeks 2 abantu abo ne bakola ki ne bafuna ssente ezo. Kati abataaliwo baafunibwa batya era baani abaaliwo baani abataaliwo abaaliwo baamanya batya n'abataaliwo lwaki tebaamanya. Andi kati olwaleero ensonga yali bwe kitegeeza mwalimu abayimbi 6 abayimbi nti ogamba obukadde 3 bwe mungafunye 5 mbeera abayimbi 6 bayinza okwanduza baali 6 naye tetwali 6 ffekka. Abantu baali bayitirivu obungi. Abayimbi ne babeera abayimbi baali bangi ne baba 6 baalimu 2 3 tolowooza nti wawa Kampala n'olekaeka mulinga awataali bayimbi. Abayimbi baali batono nnyo. Andi kati olwaleero kino ekintu kyali bwe kiti abayimbi twalina obuzibu ate era kintu kutandika si kyangu. Okutandika kuzibu. Ate munjogera yogamba abayimbi baafuna. Anti ulira baafuna. Abayimbi bonna. Abasinga okutandika. Anti kati nze nagambye abantu olwaleero abantu be bawulira omuntu noga nti gundi muyimbi. Gundi muyimbi. Teri muyimbi asobola kuvaayo na gasi yafuna ssente. So okufuna kwammwe nosonyi wadde obadde olaga nenkusazaamuko. Okufuna kw'abatono abo abawulikika kitegeeza nti okufuna kwabwe kukiikirira ne bano bonna abatawulikika. Kati nganze gwe batamanyi ensonga yali bweti olwaleero abantu boolaba abaali mu meeting tukyali ku meeting eri starting meeting eyo ombuuza abantu abayimbi bemobilizinga batya negamba Kenzo yakwata essimu n'akubira abayimbi. Bwakubira yes nabo ne bakubira kati na associations ezaaliwo ez'amaanyi ebiseera bye yali wuuma Uganda Musician Association ekulirwa Sindalera Sanyi ye yali ey'amaanyi nayo yaleeta bammembers baayo. Kitegeeza abanene kyeki kyekugamba nti abayimbi abanene abeemanyi abali connected bwe bafuna ssente oba ekintu kyonna bwe kibaawo babeera kikutene kuba n'abalala batamanyi bwe kuba kufuna ssente n'oli atamanyiddwa abaafunye olw'okuba ono amanyiddwa ensonga eno eri bwete kyova olaba nti nze mpita abantu bonna babeere involved mu programs z'abayimbi ezitambula. Yes, nti bw'otaba involved mu kintu era tojja kifunamu ate era teri agenda kwegayira nti be involved. Wabula omuntu agenda kusomesa akugambe wano joininga federation anti wabeerawe nga chenjo komako nga zigamba nti okay katugambe oyinza okuyita abantu oyinza joininga federation ebina tubiwulira joininga federation ne mukunga abantu bajje joininga federation but oyinza okunkakasa nti no buli ekyapeninga mu federation nze ali eno okimanya nkimanya okimanya otya ati nkunjaja nti otukutuwa kuba nti oyinza okumatiza nti no sigenda kutegeerako bimu ebyo
ebinaabanga bwe mba mbitegedde okubeerawo kwange bwe mbanga wendi kwekyo kiba kigattako value kyokka ng'ate waliwo biri ebijja nga bwe mba nti sigenda kuyitibwa kubeerawo because ekibagamba ekyo mumuleke for example ng'ekyase ensonga eri bweti fe olwaleero abantu bonna abali mu federation tuyina abazungu bano bagezi nnyo kati baleeta whatsapp era omuntu okola whatsapp group ejjamu n'abantu ebina n'omusobi naye ate nyinza okudya whatsapp group abantu abina nenzijjamu 10 nabo ne bakuletingiraanti buli kintu kyonna kibeerako ne leadership era tosobola kuba na whatsapp group emu nga tolinayo abakulembeze kati waliwo ebiggwera mu bakulembeze yes era bibaawo ebiggwera mu bakulembeze abo bwe tugenda tugambe tugenze wasale tugendayo ng'abayimbi abakulembeze ne tugenda era kati bwe tutuuka ne tuva tuzze ng'abayimbi kati since tulina whatsapp groups 2 tulina eya Geno erimu bakayoola ne tubamu nene y'abanene nti kati fe abanene tugenda tujjayo sente ne tumunya tuze kula abayimbi ne tuleeta ffena abanene zitukolera ate bali abatono nga tetukoze kati nkubulira olwaleero n'ensonga lwaki tubadde tumanya nti Geno abantu abawa sente teri muntu wane Uganda kabe President Museveni akuwa sente nga tezigenze mu mawulire anti era kati nze olwaleero bw'otwala sente mu mawulire bw'otwala sente mu mawulire tibatuwadde sente nze tekitegeeza nti nze yasomya amawulire sente ezo mbanzi omuntu yenna bw'oba wasomya amawulire n'owulira nti batuwadde sente you a member mu association eyo oba mu federation eyo oli member oli concerned so omwana ali eruweero beekansanga eno waffe gye tuli mu kyalo wamanya nti bawadde federation sente naye wano ku WhatsApp group ye nga tekizzeewo amawulire tegazzeewo nti twagenze wano group mwalimu ey'abakayola anti kati olwaleero omuntu yenna bw'oba mu group eyo gy'olaba kyegge tulina obukulembeze nga buva ku regions kakati awo gwe kyogezaako okuŋŋamba omwana ono atali mweno gwo ali mweno group kakati group endala gwe gye tukuliyetingawo yeri gye gamba egenda okufaamu abantu 3 kati olwaleero ekifo eruweero bwenkebera ku mukutu gwange nkikola kinkimanya kuba liida ali eruweero aweereza wano mweno Geno Forum eyaffe kati bwe tubeeranga egroup eri ennene ey'abanene twabaddeyo because abali eno fena mweri mwetuli oba ne bajjayo bamemba ne badde eno akati abala okubajjayo ne bafuna ne bakola kye bakoze kyonna sikyagamba kya sente kyokka ne bakola kye bakoze naye ng'ekintu ekyo mu ngeri emu wenda kirina kumanyibwa abo bokka kati nekitajja eno mu group kyereza kitwalibanga ekita happening ati kati ensonga eno ebeera bweti nti olwaleero buli kintu kati kiringa bw'onaabeera wano nze nnyina ebintu bye siraba naye nga weebiri lwaki ndaba bye nnyina okulaba omuntu yenna bw'obeera mu bukulembeze ng'olina management ekutwala si buli kintu nti bannaye kino bannange kino bannange kino owaako abantu ekikikoze ki esaanidde kati obadde oyogerako nti olwaleero kyandibadde kibuuza nti abantu bano bonna bafuna batya information kati ennaku ezo twagenda wa President Museveni twagenda abantu nga 4 abantu bina ffenna tebakwata simu nti tukubire gundi era twayita mu ba leaders baffe nti buli association egenda leetayo abantu 5 bo bennyini nga mu association beerondera obukulembeze bwabwe era bo ne bagamba gundi mmwe mugenda abalonda mu bukulembeze obwabwe kitegeeza nti ne mubukulembeze eyo ebivaayo byaddembe obutasala bukulembeze obwo kudda wansi. That is it. Wabuvaawa buli ekifa ffene ewaffe buli programs oba oyagala okulayaninga Goni Federation ng'eyo omanya tolina information yojja kwesigaliza kubanga abantu leero tuli ku digital world abantu bafuna information okuva mu corners zonna era kiba kizibu kubuza ekibuuzo omuntu senga bagamba nti Bank of Uganda bagibyemu obuwumbi 10 nenkiwulira mba nkirinako control bazibye mu sente ya Uganda control gyoba okiinako ebeera bweti nti olwaleero bw'ovaayo nga ku Ito TV wano
nobaga nti bannange okusinziira sente ze babbye mu Bank of Uganda zitukosa bwezi ne bwezi ne bwezi zandiyambye bwezi ne bwezi era zandikoze bwezi ne bwezi gwe wennyini oba olwaniridde eggwanga lyomu ekyo oli gwe mba nkigambye abakinakoko nkituufu mba nnwanya otalwa noli abakina kubanga zoode zabbiddwa oba n'abali mu Uganda bennyini be bazibbye oba ki naye mba nkibagambye kati bw'oba okyogeddeko gwe ng'oyogedde at least oba olina kyotaasizza ate okusinga oli awulira n'asirika nga talina kyakoze ki nga talina kyayogedde. Lord Bittem olwaliro ngenda mukomya wano ngenda muzza olunaku olulala kamuta agenda akoleja Federation amanya Juko Pius aka Travax producer wamwe era presenter amagwe mutegeera obulungi wano ku ITOS TV online ababadde wanabo abantu baffe mwenna abali ku ITOS TV online TV amanya Mutebi Ramadan Lord Bittem MP2B Nansana Municipality mbadde in fact ne yazannyo okubeera ku ITOS TV guno omulundi gwakubiri nga nzija wano fact omulundi ogwasooka abantu bangi bankubira amasimu ekitegeeza nti TV bagikola ki TV bagiraba program sibanyumira omusajja abuuza ebibuuzo ebyamagezi ate ebyamakulu mbasaba gwalaba olwalira ali ku TV n'omuntu ali ku live yange wano nti nno mukole eki mujje ku Federation mutegeere byoyagala okutegeera olwana olutalo lwo ng'oli munda